Okay. Abalungi abagalwa nsanso balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oli ku AS Plus Mowire Bible and Politics nzijidde mu audio olw'embeera eneetoolodde essaawa zino. Mbateereddeyo ne mbagamba ngenda kujja nsaba otambuze message eno ya mangu naye njagala ngiyiseewo naawe ogitambuze. Breaking news. Ensonga ezimu ze twogeddeko emisana ga leero era eziri mu kutambula. Olunaku olwaleero waliwo ekitokota ekiri munda, waliwo ekitokota mu bitongole bya gavumenti. Sinza kulema kwebaza omulembe gwaffe okuzuukuka, mwebale omulembe gw'abakadaama, omulembe gw'aba foot soldiers, omulembe gw'abamaama baffe, bajjajja baffe abasobodde okutuwanirira okusobola okuba nga tulwana n'okuzuukuka, abavumu abasobodde okugyayo ebyama. Ekigavumenti kizunga kyaluzinze balance. Buli omukola ky'olina okukola ne bw'olaba nga waliwo ekize ekiringa eky'obulumi, guma tutambule tuyitewo, mbakakasa nga ffe bawanguzi. Kale ogenda kutambuza message eno gisharinge gituulemu. Kiki ekiri mu gavumenti ne mu kitongole ekiramuzi. Mu gavumenti ne mu kitongole ekiramuzi gwe munanga awuliriza waliyo ekitokota, ebintu biri eyo embwa egoba nnyiniyo. Omubbi agoba embwa, gomanye okutwala embwa ya poliisi, omubbi n'agoba embwa n'agikomyawo. Kakati ekiri mu gavumenti ekindeese kya judgments ezigenda okufuluma olunaku olw'enkya. Wulira ekiva mu kitongole ekiramuzi. Waliwo judgments bbiri ku musango gwa Honorable Ssenyonyi. Nabawa enamba ya Judge Collins, ali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi. Accuram ndowooza. Accuram Collins. Nabawa enamba ya Accuram Collins. Enamba ya Accuram Collins wano kansooke enzire mungi bawe wano. Enamba ya Accuram Collins, where are you? Collins, enamba ya Collins omulamuzi ali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi eri 0772 60 89 62. Yoyo omulamuzi ali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi 0772 nkaaga 89 62. Ya 0772 nkaaga 89 62 ye namba y'omulamuzi ali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi ogugenda okuweebwa judgment yaagwo olunaku olw'enkya. Listen very carefully. Omulamuzi yakoze judgment eyiye ng'omusango tegulimu gumba, tegulimu magezi, senga tubadde mu gavumenti eri nomo. Ng'agamba Honorable Ssenyonyi tayina buzibu na mutawana ku byonna bye baawaaba, tebiina makulu, Ssenyonyi asigalemu. Naye abantu bano wammanga ne bamukubira amasimu era bakuba amasimu okusinziira ku kiriwo, buli omu akubira munne ne baddamu ne bamukubira, ne bakubira munne, buli omu n'addamu n'amukubira. Kaakati ensonga enkulu eri bweti, omutawaana oguliwo. Abalamuzi bonna, abantu abapoliisi bawulira obuswavu kuba abantu ba wansi ate kati be babasala ensobi, be bakwata ensobi eyo gye babeera, gye banywera, gye batambulira, gye babeera, mu bazadde baabwe, mu bakyala baabwe. Abantu babaweereza message ez'omumwa ku mumwa, ez'oku masimu, nga babagamba bane mukola biki bino ebyekisiru, bali mu buswavu. Buli ali mu kitongole kya gavumenti, abalamuzi bali mu buswavu kubanga ife abakwerege ate ffe tubalambika naye ng'emikono gyabwe misibe. Era ebintu ebimu ngenda birekayo olwa developments eziddako nga bisaana okulekayo, naye nnyinza bibabuulira enkya we natuukira kawungeezi oba olunaku lwa okwosa enkya, mbeeko bye nnaamalayo oluvannyuma lw'ebimu ebitannaba kuggwaayo. Kaakati omulamuzi oyo tagenda kusoma nsala eyo era si yagenda ogiteekayo kubanga ayina ensala eyiye ate ne bali bamuwadde ensala egundi eyaabwe. Kakati ekintu ekiriwo kiri bwe kiti, Todongo
Todongo Secretary General wa NRM, Kiryowa Kiwanuka ne Anita Among. Anita Among alina wabadde n'akubira omulamuzi eyo essimu, omulamuzi essimu n'amugamba gwe ssebo njagala omanye nti ekyo kye kyakuteesa mu kifo ekyo, ekyakuweesa ekifo ekyo kutukolera ebifaanana bwe biti mu biro ebifaanana bwe biti. Owulidde statement eyo? Buli muntu ali kati mu gavumenti ya Museveni mafia yatuulawo awo ne bamuwa ekifo ekyo kuzannya ddate mu biro ng'amazima gavuddeyo, bo babeerewo batuule okusuffocatinga amazima. Okitegedde? Kati Todongo Secretary General wa NRM, Kiryowa Kiwanuka Attorney General ne Anita Among bawambye esiga eddamuzi era bakoze judgment eyaabwe. Judgment eyaabwe yegenda okufuluma enkya era agenda okugiwaayo si ye mulamuzi Collins. Okusinziira ku bye bateesa, Collins bagenda musuffocatinga bamugano teekayo ensala eyiye. Todongo Speaker ne Kiwanuka Kiryowa Kiwanuka Attorney General bagenda teekayo judgment enkya nga Ssenyonyi bamugobye. Ssenyonyi bagenda muwanduukulula, naye ate ekyo nze nkyagadde nnyo Ssenyonyi bamugobeyo. Ensi etegeere nti gavumenti yavunda, tulina kwerwanako, si politics kalulu as in politics kalulu. Kino kulwana eno revolution. Ssenyonyi bagenda mujjayo Anita Among agamba tayagala Ssenyonyi mu parliamenti. Ekisanja ekiddako bo balowooza bagenda beerawo Ssenyonyi aveeyo kati bo basobole okuyisaawo ebyabwe. Lwaki bakendeeza bino? Basala amagezi gonna okulaba nga Mpuuga yagenda okubeera leader of opposition mu parliamenti mu gavumenti yaabwe. Mpuuga abeere leader of opposition. Kyova olaba Mpuuga toyina w'omulaba asirise asala amagezi gonna okulaba nga mbu omuti guleeta ababaka. Kati okulangirira ababaka kugenda kusinziira Nuupu eyiseewo bameka, omuti ne bwe gunaasingako ababaka ba Nuupu ne bwe neesingayo gw'omu. Waakiri bajja kulangirira omuntu mu kitundu ekirala nti yayitirawo ku muti nga teyeesimbawo, bamuteekewo asinge, Mpuuga abeere leader of opposition mu parliament. Bo bwe batyo bwe bakibala. Kitegeeza bannayuganda luno tuli mu lutalo. Okitegedde? Kati tuli mu lutalo. Honalebo Ssenyonyi enkya bagenda mujjayo judgment egenda okuweebwa ya Kiryowa Kiwanuka gye bagenda okuyisa era agenda ogiyisa si wa mu kooti eyo eya Akuram Collins. Naye naawe Collins tetwagala kutusinikirako binnyo, naawe teekayo judgment eyiyo. Gwe ziteekeyo bbiri. Ziteekeyo bbiri naawe teekayo eyiyo. Tojja kutugamba mbuno simanyi mbuno baawaayo. No. Fo okubisomola bbiri tate tuli wano kuba defendinga. Teekayo eyiyo. Teekayo judgment bbiri. Bwe bateekayo eyaabwe naawe teekayo eyiyo. Naawe teekayo eyiyo. Kubanga ensi ejja kujja wano erowooze nti nzize wano okudifendinga gundi. Nedda. Nze nemba nga nze ndi mu eyo ofiisi senga naze ddala live ne mbuulira abantu nti Ssenyonyi asigaddeyo ne bagenda kukola ebyabwe. Bwe bakola ebyabwe nze yatuula mu musango bino bye byange. Siri wano tetuli wano boogerera mmwe. Gwe byabakama siri wano kukwogerera. Okoze ebintu eby'ekisiru bingi dduka gwe suulawo tawulo dduka ogende iffe tujja kwesootinga. So bannayuganda luno lutalo mutegeddeko ow'ekitiibwa Waiswa bamuzizaayo mu kkomera mbu ajja kukomawo nga 22. Kitegeeza Waiswa tagenda na kulonda. Kaakati bannayuganda tuteekwa okulaga abasajja bano Abanyarwanda nti tubakooye. Tewali muntu kati ennakawa tewali muntu alina kufuna kalulu konna ka bwamemba bwa palamenti bwe tuba tutuuseeyo. Nabagamba nkyalemedde ku kintu ekigamba Museveni asobola okuvaako before kalulu, during kalulu or after akalulu. Awo sinnavaawo kubanga ayinza n'okuvaako ekiro ky'olwaleero.
okusinzira ku biriwo nabo bennyini baagala kwewamba n'abalala baagala bawamba n'abalala baagala kwenyatula n'abalala baagala kukola biki so kisobola okubeerawo before during or after. Now kati bannayuganda abasigadde bannayuganda mwena muleme mwe bannayuganda abeefuula abaali balowooza nti NRM kibiina kya Uganda kikolerera ggwanga lya Uganda kutereera mwebereremu ekintu mukisuulewo mulonde ababaka bwe tuba tutuuseeyo mulonde ambuleera yokka. Kati ennakawa tewalina kubaawo muntu yenna ennakawa tewalina kubeerawo muntu yenna alina kufuna kalulu kabwa memba bwa palamenti nga si wayiswa mufumbiro kisindike sigino eri omulabe wa wayiswa mufumbiro okitegedde. Embaale tewalina kufunayo muntu kalulu konna ebutiiru nga si masaaba. Buli muntu ali mu kkomere yagenda nga yeesimbyewo Doreen Nyanjula alina okufuna obululu bwonna obw'ekitundu ekyo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alina okusinga obubokisi bwonna basobole okujja babusambesambe babwabye bonna ebirulu byonna babirekebo mu Uganda yonna tulabe bye banaalangirira. Tuteekwa bakwasa obusungu. Ekintu tukikubye kiruzinze balansi kati batomera bifunvu tulino kikolera ddala ate bwe tumala tuyike ku kubo tubajjeko nga jamu tukwasizza jamu mu Uganda yonna tubagobe emisinde tubakwate tubasire ku migwa tubawalule tubaberuzira aberuzira bonna tubate kati tubaberuzira tubateekeyo batandika okupocha ndi n'emisango. Mulabye abasajja abasumba mu bannayuganda mulabye abasajja abasumba Yesu waabwe gwe batugamba bulijjo Katonda waabwe gwe batugamba bulijjo yalemu okubagatta Katonda ow'eggulu gwe batugamba omunene ennyo gwe baweereza omuyinza wa buli kantu konna omutonzi w'eggulu n'ensi yalemu okubayunayitinga ne beevuma ne beewemula n'okwewemula senyogoli sebiki ne beevuma ne beerangira ebyawa mwina maasiguleevuzi mugundi mu kyakiza mwe mwaziika abantu musinika ebinnyo mulinga n'emmamba nawe olinga emmanga biki ne beevuma ebintu biyitirivu nnyo naye bwe baatuuse ku Museveni yabayunayitinze kati abo baweereza Katonda w'eggulu baweereza Museveni agatta atya abasumba nga Yesu yalemu bagatta. Mugenda muddamu amagezi mpola omu yavuma munne nalinga emmanga omulala n'amugamba naawe olinga amatooke beevuma ebigambo awo biyitirivu nnyo binene bwebiti biringa emizindaalo. Mu kkanisa ewa Katonda tebakwatagana ewa Museveni batudde ku mmeeza emu era ne bateekamu n'akayimba labayo bwe kiri ekirungi ssenyogo ly'okutuula ne bugingo kiringa ebipampa bya Museveni ne bakuba n'oluyimba ssebo. Mbukati batudde wamu abooluganda abo abasajja baweereza Katonda baweereza Museveni. Katonda yalema obbagatta Museveni abagasse. Tugenda kuddamu amagezi mpola practically nga tubiraba bulungi. Tujja kuddamu amagezi. Siyore ya Bayibuli ey'okugamba nti tuli kisibo kya Kristo tuli ndiga za Kristo tekitegeeza nti tuli ndiga zino eziri omuddo ez'okutale. Kati bo baatufuulira ddala ndiga. Senga bannayuganda naddala abalokole senga temubadde ndiga ku Christian Life Church wabadde tewaddamu kuddamu muntu n'ogu. Christian Life Church mubadde mugivaamu nagirundiramu buleirazi oba ofulayers. Yesu talina maanyi gabagatta Katonda talina maanyi gabagatta Museveni abagasse. Ssenyogoli yagambye mbu ye yeebaza Museveni kuba mbu kitaawe yafiira mu ngalo za Amini yamutta naye emyaka gyonna gibadde gya mirembe okuva Museveni lwe yajja abadde alina emirembe tawuliddeeko olutalo lwonna mu kibuga tabadde biki babadde byeyagala. Eyo statement osobola okugigamba famire ya Zebra Mando. Eyo statement oyinza ogigamba famire ya Sheikh Kirevu, osobola ogigamba famire ya Kawesi, osobola ogigamba famire ya Dr. Muwaya, osobola okigamba Dr. Bahiga, Sheikh gundi mufti ani Sheikh Bahiga,
osobola okigamba Sheikh Kirya, osobola okigamba famire ya Kagezi, nedda osobola okigamba famire ya Kirumira. Otegedde abasumba bali mu selfish gundi interest, bali ku byabwe tebali ku bya ggwanga. Kati bayina amafuta agabakulukutirako nga gava mu bipampa bya Museveni, bakulukutibwako amazzi ge gakulukutira ku basumba agava mu pampa za Museveni, mwe ne mugayita amafuta ate mujja kukiwulira mulimba. Naye pastor obeerako di serious. Kakati siri serious. Mwe ndi serious mwe bino ebitu byinza okubagamba biri serious gundi Ssenyonyi bamujje mu parliament. Kakati awo siri serious. Mwe muddaawo. Abasumba bamwe tebaliko yadde otufuto otuyasa Tadooba. Yadde otufuto tutono bwe tuti otuyasa Tadooba. Okitegedde? Bye mulabanga amafuta mazige nnyini agabakulukuti. Bayibuli egamba mu Isaaya gundi Yeremiya. Bayibuli egambira ddala Katonda agamba nti bwe nnyimira mu ggulu ndaba empitambi mu yeekaalu. Kubanga mujja gamba mbuno njogedde ebigambo ebinene. Bayibuli ekyogera ddala nti ndaba empitambi mu yeekaalu. Empitambi evira ddala wa Museveni butereevu mpaka ku gundi kwaba abasajja. Museveni alina amaanyi aga unitinga abasumba ba Katonda. Katonda talina maanyi ga unitinga gundi basumba be. Kakati ku Museveni ne Katonda waabwe ani asinga amaanyi, era ni Katonda waabwe. Kitegeeza Museveni ye Yesu waabwe, Museveni ye Katonda waabwe. Abasumba bonna abavumagana bonna basisinkanye wali. Bamasheeka abatugamba biki simanya abasiraamu, simanya abalokola tugamba nti no siraamu bubi tetugendayo. Siraamu batugamba bannango obulokole bubi tebugendayo. Kati obodduko deno gonagamba nedda vaayo eyo mu busiraamu ogenda kuzikirira nodduka n'okomawo. N'omusiraamu abeera gino amugamba nedda abo abalokole bakulimba ogenda mujja yannamu komawo vaayo mugeyeeno de. Naye bo basisinkanye wa Katonda waabwe bataddeko biggulwini, simanya ebikanzu mulimu ebibe ebya gulwini, mulemu semanye beche, mulemu ba pastor, bali bonna wamu beegattidde wali ewa Ogugu. Ogugu omumanyi? Ani alabe ebi Nigeria? Museveni ye Ogugu. Sangiki. Omanyi Sangiki Ogugu. Basisinkanye ewa Ogugu. Bonna bannaddiini bonna beegattira wali. Naye eno mu makanisa bwe babeera muffe mu nzikiriza nga batubuulira, babeera mu kuyomba, mu kutukutulakutulamu, mu kutuyawulayawulamu, naye bwe bagenda ewa Museveni beegatta. Kakati tujja kufuna amagezi oba ku mpaka oba ku mirembe. Njagala bajjemu Honorable Ssenyonyi, njagala bajjemu Teacher Nambooze, njagala bajjemu Lewis Rubongoya, njagala bajjemu Muwanga Kivumbi, njagala bajjemu aba NUP bonna babajjemu. So enkya bw'olaba judgment ejjayo Ssenyonyi, Todongo owa NRM, Among Speaker simanya Among ne Keke Kiryowa Kiwanuka be bagenda oteekayo judgment. Okitegedde? Gwe mwomulamuzi Collins judgment eyo bw'ogireka ng'esitandinga kitegeeza wakkaanyiza nabo, naawe teekayo judgment yo. Judgment ye gye yakoze nze nagirabyeko, erekayo Ssenyonyi nga ye mutuufu. Mukama abawo omukisa. Ebisigadde tujja bisanga enkya. Okitegedde? Kyenzizo bagamba temulekanga enguudo nga nzigule. Kintu kyenzizo bagamba kuba tetuli mu bya bululu. Kubanga temulekanga enguudo nga nzigule. Muleke enguudo nga nzigale. Abasirikale abatambuza ebigere bajja kuba bammwe, bajja beegattamu. Bwe mulaba mutambuza ebigere mujja kuba mmwe mubasinga amaanyi. Todduka kintu kyonna. Fuwa firimbi, eŋŋombe n'eŋŋoma, kubanga ebyo byo tebiri ku internet. Bwe basalako internet, president yatugamba basaleko internet gundi obanga bagisalako ebigere byo tebikolera ku internet. Ebigere byo gundi obiterako data okutambula. Nedde ebigere byo bikolera ku data.
President yagamba ebigere byaffe tebikolera ku data. Akadoli tekakolera ku data, firimbi tekolera ku data, vuvuzela tekolera ku data. Bw'owulira firimbi naawe fuuwa n'omulala fuuwa. Ekola nga beat chart nti bw'ofuuwa firimbi n'omulala nafuuwa zigenda ziranda okuva e Kampala zigenda ziranda ekkubero buli nga neiba afuuwa paka ku boda mu ddakiika 10 ziba zituuse boda tu boda. Okitegedde? Zikolanga beat chart bluetooth. Fuwa ne mulwa nawe afuwe buli awulira fuwa buli awulira fuwa mutala ku mutala buli wawulira afuwa situkiramu genda buli awulira situkiramu. Okitegedde? Mukitegedde bulungi toganya mmotoka kuyita konge etambula. Abalwadde bakusitula busituzi nga ab'Ekabaale. Kabaale emyaka gyonna abalwadde babasitula ku bibegabega. Abalwadde bakusitula busituzi teri ambulance. Teri ambulance kutambula kubanga bateesa okutambuza abasirikale mu ambulance. Teri ambulance kutambula gwe batwala mu ddwaliro wakuteeka ku jeneza. Atasobola jeneza inshallah tunasinkane Allah kubanga ne muggulu ekiribeera muggulu kuli bakusanyuka wamma. Abasiraamu batugamba eggulu gye liri kweyagala waliyo embeerera 7. Abalokole batugamba muggulu kulya na kunywa waliyo omugo ogukulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Abakatuliki batugamba eggulu gye liri. Abaprotestant batugamba eggulu gye liri. Seventh Day batugamba eggulu gye liri. Kitegeeza eggulu gye liri. Ogendamu otya nga ofudde. We are ready okugenda mu ggulu. Bwe tuwangula okutya ne tuwangula ekyo tubamaze. Museveni atunyigira ku PSL bye basigaddeko lye bagamba tuli bagumiikiriza ate tutya nnyo. Intimidation yegenda kubeera y'amaanyi olunaku olusooka. Bwe tugiwangula olunaku olusooka wallahi Museveni tagenda kuweza nnaku za mwezi 2 January ng'akyali ku ntebe oba ng'ali mu Uganda. Teekawo 2. Museveni taweza nnaku za mwezi 2 nga nkimanyi mujja katemayo. Bwaziweza nga gyali ng'omanya tetwakola kye twali tulina kukola kubanga ye ali ready. Waliwo abantu abaagala okufuluma eggwanga bayitirivu nnyo weebati. Enkyanja baleetera lisiti nga tebannaba kufuluma. Mbaleetera lisiti yonna ngisome. Bamaze otabangula eggwanga kakati ate baagala kudduka. Mukama abawa omukisa. Oyo Museveni ogugusa nkiki yennyini. Ekindeese kubagamba ki? Anita Amongo kiryoba kiwanuka ne Todongo Secretary General wa ENA. Kale baneno laba Todongo ddala okakasa olinamu ka DNA k'Omunyarwanda okakasa Todongo. Nanga abahutu muli basiru. Anti fena abasigadde Todongo oli muhutu. Todongo kakasa osobola okubeera ow'omugaso okusinga Oulanya. Ng'Oulanya bamutolaba. Iwo nkakutemye. Kusekeredde munnange abanaku b'ekinambu kitaffe ali mu ggulu nga wamuziika mu ttaka. Wamma mweraba nsigadde nze ASPRC Muwire Bible and Politics tusinkane enkya Mukama bw'anaaba yagadde. Ate era bwenkebera ku mpoma n'ensangayo ekirala. Notification ogenda giraba nga ngeze bwezuukuka buzuukusi tambuza message giwulirize gyongereyo. Mweraba sibeera serious neba nemujoga mbobeerako di serious kati siri serious. Mweraba bannange.